أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وإمام المرسلين أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أبيبتي وأبتولي لزا بليوم جالي نمو أبتد ونواليرو تمتندرز وجتي والله سبحانه وتعالى olw'obulamu bwakyatuwadde era ne tubeera nga tumusuuta olw'okuba nti akyatwazise ku bulamu ekyo nno nga kyengera kyamaanyi nnyo eri omuntu ng'omuntu ategeera nti ekyo ekyengera eky'obulamu kyamaanyi nnyo ye muntu amaze okubeera nga yolekera olugendo lw'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala yategeera nti gwe akyali ku nsi okyalina obulamu bw'amaanyi naye omuntu akyali ku nsi ekyengera ekyo tokimanya bw'olidde eri Allah subhanahu wa ta'ala lw'olitegeera nti obadde mukyengera n'olwekyo tulina okubeera nga bwe tuli wonna wonna tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era ne tubeera nga tumusuuta n'amatendo gonna amajjuvu netuzzaako okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sookusaasira n'emirembe kuwekitiibwa mukama waffe omusomesa waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo Allah bwe yatusindikiranga rahmatan lil alamina nga kyakusaasira eri ebitonde byonna Nabi sallallahu alaihi wasallam yajjanga rahmatan lil alamin alamina kitegeeza ebitonde byonna min al hayawanati wal muslimu natali muslimu ebisolo byonna byonna Nabi sallallahu alaihi wasallam yajja nga rahma nga kyakusaasira eri ebintu byonna baganda bange ne banyinaze omusomo gwaffe olwaleero bwe tugenda okubanga twejjukanyako nagwo biiznillahi ta'ala gugenda kubeera nga gukwatagana ku al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari okulagira okubeera nga tulagira obulungi oba okukola obulungi n'okuziiza okubeera nga omuntu akola obubi oba ekintu ekibi naam nga mpozi obusiraamu bwonna okutwaliza awamu buyimiridde ku nsonga eyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyamuleeta amuru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari yajja kubeera nga alagirira okukola obulungi okuziyiza okubeera nga okola obubi nabbi sallallahu alaihi wasallam otunuulira engeri gye yajja abawarabu kanu ya'buduna al asnam baali nga beesinza amasanamu yani ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala ma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya'buduna ma'ahu al asnam baali nga beesinza Allah nga ate bebasinza naki n'amasanamu nabbi sallallahu alaihi wasallam najja abannyonnyola nti ekintu ekyo si kituufu era n'abeera nga yakibanyonnyola fa amana man amana bihi ne bamukkiriza abamukkiriza wa kafara man kafara n'abamujeemera ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne batabeera nga bagoberera ebyo obulungi bwe yajja nabo okubayiikiriza nabo ne babeera nga bakola ki nabo baagaana nekibeera nti kiri eri omuntu oyo yenna eyakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo yajja nabyo obulungi obwo bwe yajja nabo agenda kubeera nga yeesiima mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo nno ate omuntu oyo yenna yajeemera nabbi sallallahu alaihi wasallam ku ebyo bye yajja nabyo ebirungi agenda kubeera nga afuna ebibonerezo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atulagira mu Qur'an al-Karim suratu al-Baqara aya ya 40 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekintu kino kyakwewuunyisa eri abantu abakowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala kiba kintu kyakwewuunyisa nnyo eri omuntu ng'akowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga okowoola okubeera abantu nga bakola obulungi ate nga gwe ekintu ekyo ky'obakowoolerako ate nga si gwe kyokola yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yeewuunya fi aliyaihi mu namulondo ye Allah subhanahu wa ta'ala nga yeewuunya ng'alaga nti omuntu oyo mbutuufu akola ekintu nga bwe kityo aba aliko obukendeevu mu magezi yagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نعم
Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza n'atugamba atamuruna nnasa bilbirri, abaffe mulagira abantu okubeera nga abakola obulungi. Obulungi ismu jami'i likulli ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala, linnya libuna albirri ismu jami'i likulli ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala yardahu, libuna buli kirungi kyonna kyonna ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Buli kirungi kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, ekyo kasito kiragira omuntu okubeera nga akikola oba omulagidde okubeera nga akola ki, ng'akola obulungi. Nabwe kityo bw'oba omuziyiza okubeera nga akola ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ekimunyiiza, oba omaze okubeera nga otuukiriza ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyatumya mpozzi n'ababaka bonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuma. Kati wano mu aya eno wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abuuza n'agamba atamuruna nnasa bilbirri, abaffe mulagira abantu okubeera nga bakola obulungi, watansawuna anfusakum, ate ne mwerabira mmwe kennyini okubeera nga mukola ebintu ebyo. Watansawuna anfusakum, ne mwerabira mmwe kennyini okubeera nga mujjukiza emitima gyammwe. Wa antum tatluna alkitaba, ate nga mmwe musoma ekitabo, nga mmwe musoma Qur'ani al-Karim, mmwe musoma amateeka g'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, mmwe musoma ebyafaayo by'abasahaba, mmwe musoma ebyafaayo by'abannabbi abakulembera. Ebyo byonna ne mubeera nga mubyetoolwa ne mubisoma. Watansawuna anfusakum, ne mubeera nga mwerabira emitima gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala yamaliriza aya eyo ng'agamba afala ta'qilun, abaffe omuntu akola ekintu ekifaanaganako bwe kityo kiraga nti omuntu oyo alina amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala yagambira nti awo omuntu oyo aba talina ki, talina magezi fil haqiqa. Gamba wano yajjanga eri suali tawbihi, ngeri suali tawbih, gamba akubuuza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mukubuuza teyeetaaga mukubeera nga omuddamu mugambe nti omuntu oyo aba alina amagezi oba tayagala ki oba talina magezi. La, wabula ye Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ategeezaako kubeera nga akulaga kwe kubeera nga akutegeeza nti omuntu akola ekigambo ekifaanaganako bwe kityo n'alagira abantu okubeera nga bakola obulungi ng'ate teyeefaako, omuntu oyo aba talina ki magezi. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala n'atulagira n'atugamba ku anfusakum wa ahlikum nara, abange mmwe abaana Adamu mubeere nga mutiisa mmwe kennyini, mwetiisa mmwe kennyini nnyini, wa ahlikum n'abantu bammwe annaara, omuliro. Mubeere nga tonnaba kubeera nga okowoola omuntu yenna ow'ebbali, sooka okowoola omutima gwo, then ozeeko abantu abakuli okumpi nabo beere nga bakowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala. Singa nno n'oba okoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo ojja kuba okoze obulungi. Naam, olwaleero tukisinkana nga amuru bil ma'rufi kyekintu ibaada oba gwe mulimu ogukendedde mu bantu. Omulimu ogwo gukendedde mu bantu, abantu tebakyalagira kukola bulungi, tebakyaziyizaŋŋana kukola bubi. Omuntu bw'alaba omuntu ng'akola ekibi tamufaako, nabwe kityo omuntu bw'alaba omuntu ng'akola ng'alina ekintu ky'atakoze nakyo tamufaako. Nitubeera nga twerabidde ibaada eyo, nitubeera nti tuyinza okusinkana obuzibu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, olwaleero tunuulira ng'abantu abakowoola abantu okubeera nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala, abamu batuuse okubeera nga beerabira. Naam, tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna bani Adamu tuli bantu era tusobya, era tulina okubeera nga twejjukizaŋŋanya, buli omu abeere nga ajjukiza munne. Bw'olaba nga sheekhe munno akyamye, alina waakyamye, beera nga omujjukiza, ku lw'okubanga naye bani Adamu, mwana Adamu yeetaaga okujjukiza. Ate naawe gwe bajjukiza olina okubeera nga naawe otegeera kye bakugambye. Olwaleero ogenda okutunuulira abantu bangi nnyo bajja ebifaananyi ebibi ku bantu abalagira okukola obulungi, ng'omuntu alagirira kubeera ng'omuntu akola ekirungi ate ye nga takikola. Nekibeera nga kireetedde abantu bano abawuliriza okubeera nga bajjawo ekintu ki ekikolwa kiri, ne babeera nga batandika okubeera nga bakikola ki, nga bakireka, oba oliawo nga balowooza nti ekintu ekyo si kituufu. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadisi fima ma'nahu, mu hadisi emu yagamba nti abantu abagenda okubeera nga basonsekebwa mu muliro, abagenda okubeera nga basonsekebwa mu muliro be bantu abalinga balagira obulungi wala ya'tunaha, nga tebabukola bo. Omuntu okulagira ekintu okukola, omuntu n'obeera nga osomesa ekintu
ate nga gwokola kyennyume kyakyo ogwo nno musango gw'amaanyi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogwetaaga omuntu okubeera nga akolerako tawuba era nga kyekintu ekyavumya nnyo ababanu Israili ekintu ekyaleetera ababanu Israili okubeera nti bakkako ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bingi baalinga balina ekintu ekyo kanu la yatanahawna an munkarin faaluhu baalinga tebeeziizanganya bibi bye baalinga bakoze labisa ma kanu yasnaun ebi ekintu ekyo nno kye baalinga bakola kyalinga kibi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga takyagala omuntu olina okubeera ng'oziyiza okubeera abantu okukola obubi omuntu wonna woolabidde omuntu ng'akoze ekintu ekibi beera ng'okyogera ku lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wattaquu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mubeerenga mutya ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala oba ekikemo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekinajja singa kinaaba kizze tekigenda kulondamu muntu omukyamu yekka tekigenda kulondamu ayakoze omusango yekka wabula kigenda kubeera nga kibuna n'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze gwe wenna kyova olabanga da'wa yalaalikibwa ku buli muntu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza natugamba ballighu anni walau aya beera ng'otuukiriza okuva ku nze okuva ku wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam walau aya ne bweba aya emu beera ng'ogituukiriza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam obeere ng'osomesa abantu obeere ng'obategeeza ekintu ekyo ky'ofunye lwaki kulw'okubanga mulimu okubeera ng'abantu bagenda kulongoosa embeera ku nsi kuno abantu ensi eno babeere nga bagizimbira kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala naye buli tulabeera nga tuvudde ku mulimo gw'okubeera nga tukowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tulagira okubeera abantu nga beeyisa empisa ennungi ne tubaziyiza okubeera nga bakola empisa embi kigenda kubeera nga kireetera Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga azikiriza ensi eno nga bwe yazikiriza emirembe egyasooka Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Allahu liyadhlimahum Allah subhanahu wa ta'ala kubibonereza ebyabagwako ma kana liyadhlimahum yali tabalyazaamanya walakin kanu anfusahum yadhlimun bo bennyini be baalinga beeryazaamanya lwaki baalinga bakola ebintu ebibi nga banyiza Allah subhanahu wa ta'ala wala ahadin yaqulu anhum yadde omuntu okubeera nga abajjukiza tekyalingawo nabwe kityo omulembe guno ogwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama singa tunaaba tituzzeeyo mu mbeera eyasooka eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yazimbirako ekibiina kino nitubeera nga twejjukanganya nitubeera nga twejjukiza nitubeera nga tweragira okukola obulungi nitubeera nga tweziyiza okukola obubi tugenda naffe kubeera nga tubeera nga bali abasooka n'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze nkulaamira nga nange bwe nneeramira tubeere nga tuzza obujja ibaada eyo era obeere nga naawe ofuba nga bw'osobola olwaleero bw'ogenda okutunuulira basheekhe bangi nnyo nabo bakoze ebintu ebitali birungi ate ne babeera nga bafuuse ekikemo eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga abaddu ba Allah balaba ebintu ebikolwa by'abamasheekhe ne babeera nga babitwala nti oba oliawo nayo ki oba oliawo tibikkirizibwa ng'okubeera okulaba nga sheekhe akuba endongo oyinza okulowooza nti endongo eyo teri haramu ate ng'eri haramu oyinza okulaba sheekhe ng'ali awo oba atambula ne music mu ssimu ye n'olowooza nti music tali haramu music eri haramu ne bw'aba nga amukoze ali sheekhe oyinza okusinkana nga sheekhe akuba ebifaananyi tekifuula bifaananyi nti biri halaali olw'okuba nti sheekhe yakoze eki yabikoze baganda bange ekikulu tubeere nga tulagirangana okubeera nga tukola obulungi ate nga tuziyizanganya okubeera nga tukola ki ng'abantu bakola obubi tugenda kusiimibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo neeramiranga naawe bwenkulaamira okubeera nga tuzza obujja ibaada y'okulagiragana okukola obulungi n'okuziyizanganya okukola obubi tubeere nga tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gye tuli subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا